Nasikia mwana katono. For any other applications or prayers in regard to the accused's rights, they should be put before the trial court, which is the High Court Criminal Division. So since the state has informed court that the investigations are not complete, it's adjourned to the 13th of November 2024 at 9 o'clock for further mention. Kote tegezeza tufu musango guno tekulirwa mu kooti eno mugenda kulya mu kooti enkulu nabwe ekityo ategeezezza nti oludda oluwaabi lulina enkuza okuba tukola okunoonyereza mu musango guno mu bwangu ddala okulaba nti omusango gusobola okuwulirwa okuva ku nkomerero yagwo mu kooti esaanidde okubuulirwa nga ye kooti enkulu. Nabwe kityo omusango tetandika mwezi 13 omwezi gwa 11 ku saa 3 ez'okumakya lugenda okusoma mu kooti eno okutegeeza oludda lwakutegeeza kooti tutuuse n'okunoonyereza mu musango guno. Tata Haji tukulinze fabatesa bikabe muyita bakafire abesa bikaba batusiza wano naye nkulinze tata njagala nkufumbire toke ng'ovudde munda ndayidde nzalavu masa ngenda kufumbira siri kulabya naku tata ali musajja mulungi bakubanyabonyaza fabola batusula ku bunkenke basingwa maza tebatwatirangako baana nano imirira n'ogamba ngu bakukwatirwa omwana mu kasenge ku kitanda batulage kateeka wafulumoja njagala kubuuza mukazi gwe yafuluma atya mu buliri bwo olaba omusajja yeetusa bwati eriso n'ojula bwoti n'osula ku simu ye ng'ogikankandaliza yakutoloka katya mukazi gwe yakutoloka katya mu bantu bonna ebikazi ebijunjuru n'alondamu omwana wo twagala mazima twagala tulage n'akatanda ako keyawalamba kuba ndaba musajja muwanvu yagenda katya awo wenjagala okulaba tata Haji ndi wano nfukamidde bw'oviira munda tata ndwana tulwana katonda waali mwenkanya nkulinze tata ojja nkutwale wetutuuse naye abantu bonna bagezezzaako okujja okulaba nga beerolera ku nkwe z'abakazi abantu bavudde mu bungi nnyo okulaba nga beerolera ku kye bayita
enkwe z'abakazi abakazi bamaze ebbanga nga bakola ebintu bino ebyasa n'ebyasa. Lwaki abantu bavuddeyo nti n'abakazi abamu batuuse okulaba nga ekimala kimala nga kisusse ne bagamba tuli babbi naye ono ate akoze eki ayitiridde nti omuntu agamba at least ofe naye ng'akututteko ebintu byo. Bw'owulira ebyafaayo bya Haji ne Hajati bikulaga bingi nnyo. Baatugamba 2017 Hajati oyo era baamukwatira mu bwenzi. Bwe baamukwatira mu bwenzi yamusibako gwa bijambiya. Olwaleero akomyewo okuva e Sudan amugamba nti no twawukane koye kali ate wakutte baana. Naye nga bw'ojja ogattagatta abasajja bonna abaweddeyo buli omu abanja Hajati. Mu Busiraamu tugamba ne wano kyafuuka kya bulijjo nti omuntu aba n'ennaku zaana. Mbalayirira ennaku za Hajati ana zaggwayo ne bwagenda mu nsi endala wabalukayo olutalo. Nze mbadde nsaba Hajati aveeyo yeetondera ensi eno. Tuyinza omumusonyiwa. Hajati vaayo weetondera ensi eno. Bw'otunulira ebigenda mu maaso leero Hajati gwasinga okubeera ku defense osinga ate omusibe. Lwaki oli ku defense? Tugamba